etugamba empologoma n'enfuutuka eri nga Samusoni ali mu kutambula. Kyokka olaba the Bible says that abantu abatambulira mu mwoyo abo bokka be baana baani ba Mukama. You must be led by the Spirit of the Lord always. Kubanga tomanya kiki ekyosobola okusisinkana. Ekintu kiyinza okujja ng'oli mu mubiri ne kikutobera. Yesu yeebazibwe. Ogenda okudda engulu okudda mu mwoyo nga si wakyakuyuzizza dda. Naye Bayibuli etugamba nti Samusoni bwe yali atambulamu bali mu kukkirira mu desert batambula, empologoma n'enfuutuka eri. Njagala kubategeeza ebiseera ebisinga ebintu ebitulumba tebituwa indicator, tebituwa wuuni nti nzija tebitera n'okwogera. Yesu yeebazibwe. Naye omuntu eyeetegese nga Samusoni Bayibuli etugamba empologoma bwe yajja bweti ng'emulumbye ekyo kye bayita empologoma ffenna tukimanyi era tukiwulirako. Si kyekintu ekyokusaaga, si kyekintu ekyokuzaamisa. Buli muntu yenna ekimulumba ebeera empologoma. Kiba kinene gy'ali newankubadde nti okyalingako eri omulala oyinza okubeera omugamba naye nabadde nga sinda munyo ne baseka ne bagamba ekyo nakyo bakyakikinyumya mu bantu. Omunyo nago n'obanga tolina ye mu kiseera ekyo kizibu kye eky'amaanyi. Naye Bayibuli etugamba nti omwoyo wa Mukama empologoma bwe yakka bweti omwoyo wa Mukama n'alyoka nakka ku Samusoni. Kitegeeza nti omwoyo wa Mukama bw'akka ku bulamu bwaffe atuwa amaanyi ag'okuyuzayuza, atuwa amaanyi ag'okuwangula buli lutalo lwonna olugolokoka eri obulamu bwaffe. Yesu yeebazibwe. Kitwala omwoyo wa Mukama oyambale amaanyi, oyambale ekisa, osobole okuyuzayuza, osobole okukutula ebyo ebikulumba. Ku luli nayogera wano neŋŋamba nti yegwe mwennyini asobola okuyuza ebintu ebyo ebikulumba yegwe abisobola. Another person yegwe asobola okubiyuza. Kubanga byogera olulimi lw'owulira bikutambuliza mu lulimi lw'okola ki bw'owulira. Kati gw'osobola okubiyuzayuza. Kati weetaaga amaanyi ga Mukama okonna okukaaba. Samusoni ekulumbibwa bwe kwajja gy'ali teyadda mu maziga. Empologoma bw'odda kukaaba ekuyuza, empologoma bw'odda kukaaba ekulya, empologoma bw'odda kukaaba ekutta. Yesu yeebazibwe. Naye tugamba n'ayambala amaanyi. Infakto oyinza okubeera wano ng'amazima bikulumbye n'okaaba. Naye you don't get any good result. Praise the Lord. Naye it is high time okubeera ng'oyambala ekisa. Kubanga Yesu yayogera n'agamba mbawadde amaanyi n'obuyinza. Yesu yeebazibwe. Okukozesa amaanyi ago omwoyo omutukuvu g'akwambaza osobole okubeera nga oyuzayuza empologoma ezo ezikulumba. By the way,